bweba ku bulimba nogezako okukola ebintu nga tobizza mu mitendera sibikiriza bwe basanga nga siri mu nsa constitution empo eddembe lyange kubanga manyi eddembe ffena twagala tuyenjoying kubanga bwempa freedom walk egamba nti bw'oba tokkirizaganya na nsala ya musango yonna olina olukusa okugenda wa mu kooti. So all those are open. Nasaba counter accusation nagamba no fine option gyendina yiyo bwaba bagala reconciliation nga bagambye amazima Cecilia niyetonda katusabye niyetonda reconciliation ebaawo kubanga bwe balimba. That's my position. Ani yasonyiwa akyogere ajeyo akyogere ku parliament yakyogerera now agenda wakatonda tewali mulala nze byange mazima ate ku mazima nze mfiirawo bwoba yagala kunzita nzita. That's the whole science. Amazima obulimba sinza kubukwekerera ate tulina okubulwanyisa n'obulimba ku parliament n'oleeta akavuyo bwe kati bwe tetulwanyisa ekyo twalwanira ki ekitali ekyo